mulimu abamu nga bateekangamu ne ssente olemesa abalala naye bamaliriza be beeremesezza we zaabagwako eziwaayo tebaddamu bo nabo boogerako. Aha, naye nga ndabye akatambi awo akakingisaha engeri munnange gy'abadde atabukamu eno oba abadde agamba ani bannange esayidi eno, naye nga bingenda okubeera nga nkutuusaako engeri gy'abadde akaayeemu ate nga munnange entiisa eguddewo ku kyalo. Munnange omusezi bamukutte n'omulambo gw'omuntu bannange omanyi okubeera nga abadde agusiikako mpola mpola bwasalako bwafumba bwalya bannange entiisa egudde ku kyalo. Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi kansooka ate munnange nkutegeezeko ku mwana mulenzi ono munnange ate kingisaha kakati nno abadde wali munnange ate ku King's Sport bannange sayidi eyo gy'abadde era nga wali mbu abadde agamba obaani bannange naye nga munnange nange sigenda kubeera nga ndwawo okuwaako katambi kano kansooke nkakuwe ate maaso awo nkomewo. Abaali baagala nnyo okunyumirwa mulimu abamu nga bateekangamu ne ssente olemesa abalala naye bamaliriza be beeremesezza we zaabagwako eziwaayo tebaddamu bo nabo boogerako. Era twakategeera juzi nti eyo yali avujjirira batukwatemu so mu nsi bibeeramu kati omuntu eyali avujjirira bankwatemu amazima ga Katonda nga ne Mukama alaba takyali ku bbeeyi yaffe waaba ng'ayogera amazima talina kitundu kyasobola kugamba nti newaabwe gye bamuzaala tansinga bantu. Kati ensi bwetyo gwe naawe ddewo okiwa obudde okirowooze era woba osuubira nti kisoboka nga tukiwa obudde nga tulinda oba alitegeka ddi. Ensi bwetyo enkya babo luli booli abantu basigala baki bantu buli omu muyise bulungi. Ojja kwagala onyiiza ono ozanyiza ono onyiiza ono ate ng'ojja kumaliza osanze baana baago wanyiiza. Naye nga byebyo munnange ate ebitambudde esayidi eyo kati kankuggyeko katugende mu maaso wali kakati nno kankwewuunyisise munnange wali ababaddewo babadde bagamba nti nno omuntu ono omusezi abadde munnange ng'alyako mpola mpola bannange nga asalako ssebo mpola mpola nga bwakola ki nga bwafumba bannange ekibadde mu katambi esayidi eno era nga boogezako okulaba akatambi ako kabadde ka tradinga nnyo wali ku mukutu okwa TikTok. Akasafulya weekali n'enku yaleese n'ebikonge ndowooza abadde akalira n'okalirira sooka ogatuwaago ayinza okuba abadde ayinza okuba ng'akalirira wamma sooka ogatuwe bulungi kubanga omufu ali mu nsonda ettooke nayo weeriri n'enku weeziri n'esefulya n'enku n'esefulya ekiraga abadde alyako mpola kye twagala okumanya abadde alyako mpola mpola alabika kubanga alabika akalira n'okalira omutwe wansi omutwe era ng'embeera bwetyo munnange ate bwebadde era nga ngenza okukola vidiyo eno nga poliisi nga yatuuseyo dda era nga kigambibwa nti ennyumba yonna munnange ate bagisenzeewo. okiwulira agali ku gulawundi ebitooke byonna biibyo kakati amaka ge gano okiwulira wali w'obadde olaba wali kati weewano emiti gyonna enjuyi yo kati ku ddakiika eno eri ku ttaka ndowooza olaba emiti bw'oba ogirabye buli kimu weewo kati buli kimu kyonna ekibaddewo bakisenzeewo naye nga byebyo munnange ate ebitambudde esayidi eyo ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo
n'ebirala. Kakasa nti no video gimpya like, kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.